Promise TV alipota kasameme ye programu mwochali nga nchali muzukwa kasujjo mugekabwe Israel nga nafande Kituma Lusoke achali wokubeera nga annyonnyola ensonga ezenjawulo naye nga kugamba nti programu ene beerawo buli lunaku lubeera lwa kutaano kasaziko na sawa 2 olina okubanga buli kyokola okijjako engalo osobola okubeera nga tutambulira wamu mu kumanya ng'omanya ebyo ebyali gye wali saako ne gy'otaali saako ebyo bibeera gy'obeera naye nga tosobola kubeera nga obinnyonnyoka kale nno tambulira mu kumanya kubanga tukuleetera abantu ab'enjawulo. Afanda agambye ennamba z'amasimu baziba mu bitundu byammwe musobola okubeera nga oyambagana ne poliisi ekuli okumpi kubanga batambulira mu nkola ya community policing, yamba poliisi nayo ekuyambe. Terina bwegenda kukuyamba ng'ebizibu byo tobigitwalidde era nga njagala okubeera nga agenda kuba ennamba ezo ayongera okuzitusomera mu abali around Kisaasi wakiri kale mumanye nti wali ku Kensington nsobola okugenda kuyambibwa bwe nti essimu ya fande njirina era bwe ngendawo ntuukira mu ofiisi bweti era nga tubajjukiza tigenda kuza mwezi 30 tuyina breakfast egenda kubeera ku Christ Heart Ministries Ekisaasi kale nno gwasobola okuyitirawo nosobola okubeera nga wamagwe oyongera okumanya ebigenda mu maaso mu ggwanga. Afande wetuwumulidde nga tutunuulira omuze ogwayingira mu ggwanga Uganda gwatandikira ku January tumwine bwe yafa abantu ne bajaguza ne bajjayo embuutu ne bakuba ne bateeka ku mutimbagano ng'olabira ddala oli talumiddwa naye omuntu oyo ayina abantu so nga wano mu Buganda nti omuntu bwe yafanga nga n'okulima ku kyalo ne bakusanga ng'ogenza okulima bayinza ogamba gundi ono nno yabaddemu alayika yadde mu lukwe lwa gundi okufa newankubadde yafudde birwadde bye nga bawanuuza olw'ensonga nti omuntu okufa era ng'omufu tayogerwako kibi ne bw'oba obadde omubanja yafudde omubanja akakadde wali kuba kusiiga busiizi ki kazigo bamwogerako birungi byereere ne gwe yabbira omukazi bw'atuuka okwogera ayogera birungi byereere wakirikola agamba nga bwe yali yamusonyiwa naye nga abadde tamukola ki tamusonyiwanga. Embeera eno evudde ku ki? Abantu banyiivu kiki? Eno embeera ey'okucelebratinga nga abantu bafudde eva ku neeyisa y'abantu. Eno society bwegenze ekula mu bintu ebimu ebizze nga bisemberera ye neeyisa ate eno reflection nti actually eneeyisa y'abantu egenda esemberera mu bintu bingi birala. Edda walekanga engatto wabweru n'ennaku zino toswazesanga. Edda abasiraamu balekanga engatto wabweru nga bagenda okusaala naye kati mulina okuteeka waazi kuuma. Edda bwe ekibbo kye twateekangamu sente mu kanisa kyabanga open naye kati akantu bakendeeza oyiya bw'oteekamu tojjaamu byonna. Those are reflections of a morally degenerating society. So bw'okeera enkya n'olaba ate abakuba enduulu ne mubasomi bano bennyini abaprofesa baani mwebali jasi nti ye kyakola akyusaamu olulimi naye ffe abalabira ewala olabira ddala nga talina njawulo ono leman ajja kukyusa abagambe you see atandika ng'asaasira tetwagala tusaasire naye ng'olabira ddala omanyi gyagwa empisa because edda omuntu bwe yafanga ogambye mu Buganda ffenna African communities nze nva Tooro kyekimu twaziikanga n'ababbi b'oku kyalo ng'omubbi yes ekizibu kando ye bwezikira mwenna mukola ki mubiteeka ebbali ne mujja ne mumuwerekera tebeekwasa ki just mpisa kati okujjako nti maybe ojja kubuuza musango si musango tisinga makanga celebrating nga nfiiriddwa omuntu of course balina engeri gye bagiteekamu n'osanga nga bw'oba onoonyereza omusango direct oba togufuna naye neeyisa mbi ate n'ekirala bw'osekerera ono enkyala nawe bakulinda because kati nga for example tewabaawo garanti nti omuntu ajja kuzaalibwa
naye garanti y'okufa actually mbadde mbalaba wano nga leero group eno esekerera eri then ogenda okulaba no tebanana kutwala kadakiika nga nono naye afiiriddwa then badda mu mivuyo gyabwe egyo very cheap ways of living life. Naye nga kyetu nze maybe kanzire ku side y'omuntu ng'omusomi bw'olaba signals ezo mu society ebitongole bino byetaaga okusitukiramu ekisooka amasinzizo gwe esinzizo gwe bw'olaba abantu nga batandise okweyisa mu ngeri eyo which is ungodly signal ki bwe basikowa card weepima otya sikowa card yo in other words nga mwe mututeeka ku minzaani engeri gye tukwatamu crime mwena mwe mutandika okwepima engeri gye mukwatamu eneeyisa y'abantu amasinzizo mutandika okwepima kiki abantu babatoloseeko empisa mu society zigenze second institution the institutions z'ebyobuwangwa that's why ngambye let me be academic tuyina ewaffe tulina kingdom ewamwe mu Buganda mulina kingdom chiefdom zinzira baba king exactly kiki abantu bakutoloseeko because those are moral issues morality neeyisa y'abantu ani alina obuvunaanyizibwa ku neeyisa y'abantu family maama omwana we ali ku mitimbagano ali celebrating abantu ku Monday asindika ka video nga celebrating abantu okufa ku Lwokubiri asindika akalala nga yeeyambudde ku Lwokusatu avuma ba LC b'oku kyalo gwe tofunako signal eraga nti enkuza y'omwana wo eyina ekikola ki ekibulamu gwoloza yeyeko munyivu yoza yeyeko munyivu nkyaleeta institution endala then ne wajja eyaffe abakwasisi b'amateeka naye ffe tukwasa amateeka nga weegali kati ffe enkya ne mmala bukya nga etteeka erigamba nti omuntu anattibwa nga ajja kubazza musango ne bukya nga mulijjeewo ffe bwotta nga tukulekula reason tegukyali musango reason because police cannot enforce a law which does not exist so awo nga okuba gear reverse ngodda mu bakozi abantu abakola amateeka bano abalayidde I solemnly affirm so do affirmation make appropriate laws for the country to bring back people to the moral compass era saagala abantu batandika mukanga byebiri mu Uganda police nedda sebo sokolindeko in any case twali bali tunenya kwanga gwe alonda abantu gwe n'abakukiikirira mwe bamu make the laws. I hope njise eno neri ndoza ntuse ku kintu kyo the moral issues za society totunuliranga omuntu omu n'omutiko omugugu the family the religious institutions cultural institutions legislative bodies abantu beyambula you get it abantu bavuma abantu bawemula then encha olaba lawyer bangu eyo genda okulaba nti aga amateeka because omuwemuzi ayine kibiina kyagwamu so they politicize morality tugenda okumaliriza ate kirungi Uganda eno nzibu leero omuntu agenda na politicizinga morality encha erivubuka eryo ne limujjira katola abavumi abakolaki one time Ndugana tugamba okaliyadda kadda wajje ekiseera nga gwodduka ojja eri government ekutaasa omuntu oyo
because atuuka ekiseera nakyusa emundu because relations zikyuka nti omwana bwakulema okukabyanga muto yali kukabyanga akuze exactly era teri alaba omwana oyo eyeeyisa akozesa emitimbagano obubi n'okuba mu ngalo. It is a matter of time. Avandi ogede ku nsonga y'amaka nti famire yentabiro obuulyawo y'obugunjufu mu ggwanga naye ennaku zino amaka gatabanguse domestic violence zisusse obuzibu bwavaawa okubeera nga tutuuka ku kino ti omwami n'omukyala omwami asobola okukwata ejjambiya n'atema mukyala mu omukyala so okukwata ejjambiya oba amazzi n'agayiira bbaawe obuzibu bwavaawa. Obuzibu buli wanje mbadde netaga almost ssaawa nga namba naye kankifunze. One, kisooka edda twayinanga gender imbalance obutenkayankana muki gender yeki tukozese abantu kye bategeera omukyala n'omusajja omwenkanonkano kati edda gender violence yabangawo naye nga submission oba okwewaayo ku saidi y'omukyala kwabanga kungi kati ng'egimu giyitayo omukyala bamukuba emigo nosanga nga amabega gonna gayide bamuyiridde amazzi naye ali eri mu kitanda akoze eki paka bwali wonna oluvannyuma lwa weeks 2 abaana emmere tebalekaawo naye ennaku zino omwenkanonkano guno gwajja abantu kati bakola ki beekubira ku ndulu. Ekirala gwaleetebwa also emisomo omwana muwala kati agenze muki agenze kubanga kati ogenda n'olaba ng'omuwala lawyer omusajja dokita kati awo ne bambalagana egyo emisango gyonna tugirina ku poliisi era kati gwe wogambira nti gyeyongera because guba guli registered ku poliisi naye ate ono omukyala senga abadde bano ababeera awaka abatafuluma tetutegeera nakutegeera. Ekirala then ne wajja emitimbagano ennaku zino bu video biki oba okyali awo nga omukyala agwa mu masimu go oba agwa ka video we bakulabisiza you get it bakusanze bakube emigo ne omusajja edda bakukwatiranga mu lodge ne kiyitirayo naye kati Uganda we bakukwatira mu lodge as long as ng'omukyala wayina simu eriko social media ate nga waliwo akoze ka record bajja kukwata. Then ekirala kino kikulu nnyo very very important enkuzi bweyo omwana ennaku zino akuzibwa nnyo mu boarding schools trading centers ziyina emize egy'enjawulo family tekyakuza bulungi mwana gano sanga maama ayingira saawa ze taata ayingira saawa ze omwakola night shift abaana tebabawadde budde then amasomero ndoza mubiraba nabyo tujja tucomplaininga ffe nga police tugamba bana amasomero ago mugatunulemu then ekirala enjaga tagalagala okiraba kwanga obutategerigana maka bubaawo kwanga kuva dda nedda bubadde bwe buli naye buba bwanjawulo bwebanga omu ku parties munyuwanjaga engeri gye bagonjolamu obutategeregana eba yanjawulo kati awo panga wejjiramu then of course kwoteeka n'omwenge finally pressure yaki mutaka kasente the truth is kati aka pressure weekali so nosanga nga emitwalo 5 bw'ogigabanyamu needs z'awaka genda okwetoloola bwoti rent water biki stress nezibanga stress jambiya nevaayo. Afande ensonga y'amateeka etteeka eriruŋŋamya obufumbo tukitwale nti abakola amateeka balemeddwa okukola amateeka agaluŋŋamya obufumbo batya nti omusajja kyandibadde nti bwe mpasa mukyala wange
ningamba mwanjudde muwasiza n'embaga nandibadde nkitwalanga property yange n'omukyala nandibadde property ye kubanga ffenna tukoze eki ng'omusajja yenna gwensanga ku mukyala wange nandibadde muvunaananga muvunaana gwa bubbi n'omukyala ne bw'asanga omukyala ku bbaawe naye yandibadde amuvunaana gwa bubbi naye etteeka eryo teririiyo bw'otuukayo simayiza ali mwaga ziri mmeka lukaaga zabanga lukaaga naye nazo ne zivaawo nazo zaavaawo kati ekitegeeza bw'onsanga ne mukyala gundi tewali musango gw'alina kubeera nga nvunaana kino mulowooza tekigenda kwongera obulabe era mu opinions zaffe nga abakwasa b'eddembe oba amateeka twali tuwaddeyo koza opinion ng'ezo naye bali mu bukugu bwabwe bo kye bagamba bo bagamba nti omuntu yenna bw'aba ali myaka 18 n'oli abantu bakulu decision gye babasazeewo eba decision gye beesaliddewo kati oli waddembe okwegiriisiza ku baka banne nga bw'ayagala nga nabo bwe beegiriisa ku ye omanye oso n'ekirala kati mwe mwakiteekamu genda bias gwe kulwaki olowooza nti mukagundi bwe baba bakoze eki ate mukagundi ate y'okubba abasajja b'abandi manyi mukiwa gender bias omugugu ne guguteeka ku musajja kanze mbadde nkibalansi nti bwe mbanze nga kirabo mukazi wange property yange aba mukazi wo naye property ye kati naye bwansanga n'omukyalo omulala naye gwandibadde musango omukyalo oli abbye ebbaawe naye kati etteeka lino teririiwo kyovola etteeka lyo teririiwo oli bwamusanga kitegeeza bwe naagenda eri n'ensanga oli ng'alina mukyala wange olw'okuba etteeka terigenda kugira nja kunoonya ejjambiya eri okumpi gye ŋŋenda okukozesa n'omukyala anoonya amazzi agasinga okwokya gagenda okukozesa ayira oli atutte ebbaawe awo wejja okukkirizganyiza naawe nti twetaaga nga gavumenti especially ku mukono gwa abakola amateeka okukitunulamu especially kwanga statistics z'abantu abeewalampa olwekyo bo gyeziri mpitirivu gyeziri era baba omwogezi omu bamwambalira naye nga bwogeraganya yali mutuufu yagamba ebikopo mu nnyumba embuzi zange ewaka n'enkoko bisinga omukazi valyo ne bamwambalira ovodda abakazi n'agamba kituufu lwa nsonga bwe ŋŋenda ku poliisi n'empaabire eyabbye enkoko yange bamukima ne bamutwala ne fayiro ne sanctioning bwa n'agenda mu kooti n'abuza kabibeera ebikopo ne security ebibeerako ebeera y'amaanyi naye bw'ogenda n'oloopa nti mukyala wange oyo bamubbye tewali kikolebwa kati ebikopo byange lwaki sibiteekako ennyo egundi okusinga omukyala naye nga maybe bw'okyaprochingira ku side endala twali tuteekawo embeera etatwala mukazi kutandika kubuukabuuka kuva eno n'eri because buli bw'omulaba ng'abuuka oba bw'olaba omusajja ng'abuuka kiba kitegeeza waliwo embeera munda omwo etakola ki afande singa omusajja azaala mu muka munne ayina amuvunaana ng'azadde muka munne omwana bw'ozaala mu muka gundi kye basaba is kati gwe gwe yawasa omukyalo oyo you can dissolve the marriage just dissolve obufumbo oba olina okumutwa because awo kati oba olina obujulizi bwaki bwa divorce adultery eba weeri tebasobola kugira nti andiyirire etteeka terimu kaka kundiyirira sikiwa kiwedde kati oli wanoonyeza ejjambiya kakoboka apande mwina ofiisi ya family ku police station zibeerayo naye zino ziyamba bakyala bokka abasajja beemulugunya nti bwe bajja babasekerere batya okuwaaba emisango gyabwe nti nze makanga ntulugunya makanga nkuba emigga ekiro bannange nzize okugira bamuseke kaba asanzemu musajja kaba asanzemu mukazi kyova olaba tebajjaayo obuzibu buliriddawa lwaki abasajja tebayambibwa bwe bajja kansooke ncorrectinga impression eyo tuzze tutraininga ba officers baffe aba child and family protection especially mu misomo gye tuyita egya SGBV sexual based gender violence
yes weewaawo mu maaso eyo twafunanga okusomozebwa because jukira oyo omupoliisi naye ava mu community eri eyina gender bias kati nosanga nga omupoliisi ali biased bw'osanga omusajja one omuntu azza okuloopa omusango gw'ebyamaka olina engeri gy'olina omukwatamu olusi byonna temuyinza bimalira counter bwebanga omuntu areportinga nti nze mu maka nina ekizibu bankwata tayinza kubeera ku counter wali balikola kino agamba oze kuloopa ki nze kuloopa bba wange nze ewaka bankwata exactly so gender based oba sexual based oba whatever so ne tu training abasirikale olusi nosanga nga akureceive nze mukyala nga ina bias tonaba nakufulumya kintu kyonna mukamwa akulabanga omulabe so abo tuzze tuba traininga basobole okufuna obukugu okuhandolinga gino emisango ne tuteekawo nekye tuyita era offices gye bahandolingira emisango gino ziba isolated then tuyina n'obukugu bwe tuhandolingamu abaana nosanga maybe ng'oyagala kujja obujulizi ku baana nti babayisa bubi omwana ayinza okutwala eddakiika 10 nga byayogera alandaga naye nga olina okumukwata mpola exactly abamu be bakyala waliwo abakyala ababadde manju for a very long time ng'osanga we mukyala oyo gwe gusoose okujja ku poliisi LC yamuleese atya n'okutya okuloopa bbaawe oyo naye weetaaga obukugu obw'okumugjamu ki obujulizi era bw'oba toyina bukugu obwo buli bwogezaako okumunyiga ku kisengo gyemu obujulizi olaba abutta yakukubye manyi naye nga ojja kulaba body language donation olabira ddala omuntu ali tormented oba omuntu atuusibwako ki n'engeri gy'omukwatamu so oba obukugu kyembadde njogerako tuzze tu traininga all our SGBV officers abali wansi wa political commissariat mu mbeera eno abasajja era beemulugunya mubatissa omugugu ogw'okulabirira amaka gy'oli abaana babazaala bokka waliwo etteeka eriga nti omusajja yalina okulabirira amaka lyaliwo ne livaawo etteeka eririwo kati ze bwenkanyi the only difference byonna responsibilities muzisharinga bwenkanyi 50-50 just nti kyonagamba izi family y'omuna Uganda ennaku zino majority omanyi kati kino era kino mukikootinga ennyo olaba bw'obeera wane ekisaasi gwe tomanyi kifa Mitoma eri wansi kiyanja nenze naliko DPC wa Mitoma so bwe mba njogera ku Uganda kabira you get it bitereko omukyala ali eri wansi ebitereko wanjawulo kwali ekisasi ojja kusanga nga omuntu eyamufunisa olubuto kawa ku district you get it nga kawa ku district yakwata omukyala n'amuteeka eri wansi alima akola ki buli kimu abaana beetaaga okusoma okukubamu enfuna yaki y'omukyala n'ogigeraageranya n'enfuna ya kaawo ali ku probably miliyoni zenga 15 yes kati wawe wagira obukugu bwaffe netujja kyova olaba office ezo zisinga kutuuza abantu nakwogera solutions zaffe zisinga teziva mu kikonde ziva mu negotiations so kati wano nti tutuusa okugira omukyala olina contributinga 50% n'omwami 50% ku baana naye kati waba tabasobola talina mulimu okola otya omusajja aleeta 50% ye ng'agiteekawo nga tebagenda kusoma n'okulya balemwa kati awo ani avunaanwa anti kyenkugambye nti kati awo tonuuliranga mu kuvunaana kukola ki look at solution finding oba problem solving singa omusajja ono atuukiriza ebitundu bya 5
omukyala n'alemu tuukiriza ebitundu bya 5 naye nga n'obusobozi abulina omusajja ono asobola naye okugenda ku poliisi n'awaabira omukyala ono kubanga nti wuuno makanga alemereddwa okutuukiriza ebitundu bye 50 obukozi obuzibu buva ku kati omuntu ateesobola aba teyesobola tolina kyamaanyi kyogenda mukola asobola ffenna tukola makanga musawo ndi munnamawulire fine bw'aba asobola then era ne asobola naye okuvunaanibwa sinaba tatuukiriza obuvunaanyizibwa bwe abaana bano batuuka ddi bava ddi ku maama waabwe katugambe omukyala yawukanye n'omwami naye yagamba nti nze ngenda n'abaana bange n'omusajja ganjagala abaana bange omukyala agamba abaana bange bato nina okugenda nabo myaka emeka kwe balina okuviira ku maama waabwe emyaka giri 7 bwe baviira ku maama ne bakkirizibwa ogenda taata bw'abanga alina obusobozi ekyokubiri busobozi ekyokusatu ani alina obusobozi kubanga aliwo bw'osanga omuzadde omu nga takola ki tabuyina naye omwana bw'aba muto nnyo bamwe mukiyita tyaffe abatolo tukiyita enkerembe buto bwe kati kyali buto mabujje nosanga nga kakyetaaga okubeera mu mikono gyaki maama waakyo maama wako twala obuyambi obuwe maama then state of mind omutwe gwo bw'osanga nga maama mulalu baba balina omujjako bw'osanga nga abaana bo bennyini beeweeredde obujulizi nga bali myaka wadde yese giyise mu 7 naye nga bagamba ffe wakiri otutwala wala naye tetwagala kulaba ddadi akomawo atamidde atukuba awo eteeka tugamba nti we refer the children to in accordance with their best interests kubanga buli kimu kyetukola tukikolera mu interests z'abaana nti abaana kyebasazeewo ekibagwanidde best interest era kati wano wakati mu mbeera eyo abaana bano singa kigira nti taata talina bulungi busobozi ne maama talina bulungi busobozi mubateekawa waliwo olusi embeera bw'osanga nga mbi nnyo awo waliwo olusi ebitongole ebirala ebitera okujja ne bituyambako naffe tutandise of recent okuzimba kye tuyita children shelters naye tekiri sustainable tekiri sustainable naye usually homes ezo zitera okubeerawo ez'abaana bakateeyamba nkyali ne afande Kituma Lusoke nga annyonnyola ezimu ku nsonga ezigenda mu maaso mu ggwanga naddala ku sayidi ey'amateeka kale nno leka kugwa mu kateebe nga tomanyi mateeka kubanga baga obutamanya tteeka tebukuggisaako musango bugambe nti nze saategedde ate bannange mu nsonyi wessaagize eki obeera oyina okuvunaanibwa newankubadde wabadde totegedde kubanga ignorance has no defense kale nno tugezaako okubeera nga tutema empenda ku butya bwe tusobola okulivinga harmoniously mu society nga tewaliiwo akuubaganyira munne era nga tuli bumu ogenda kubeera okuba essimu eyo eri ku screen oyogereko naffe afande omubuuza ekibuuzo akadde bukanawo katusobozesezza ajja kuba asobola okubeera nga akuddamu naye nga tuuse endowoozayo ejja kubeera nga ewulirwa eri eggwanga ali ku ssimu gamba nti alo